Sabe emiruka 7 ne baginyima. Mu myaka 5 abantu bali bamaze okumpa eggombolola. Emiruka 7 baginyuma nga abasabye obwalodi kansala obo obumuruka. Era ebimu bye nagambye mugenyi. Namugambye Katonda akuyambanga n'ojjambi obufuzi nga toli mwana nnyo muto. Kuba kati ekisinga kati okuleeta obuzibu abavubuka abavudde mu byobufuzi nga baana bato bagenda kukola yalagawa abadde mukulembeze onalebo yagwa mu kya MP bali Buganda yeki tutawanya kati abadde ekisanya kimwa so Katonda nange kiyinza okubaako n'awalala kwe kubudaabuda bannaffe era tubadde mu meeting bali mwezi abagambye engini abantu abo tembeewanirako kubanga twabadde 8-10 osanga nona afunye singa tebamufunye naye yaliyogedde bigambo bwebi kituufu gwate mwenno 8 mwandifunye kimwalifunye president yakibagamba yakyogera South Africa nabagamba tugenda kuba 8 kuba buli kifo kibaddeko abantu 8-9 mu buli ngeri baali balina okuwangula ku naye kye tulina okukola ffe ng'abakulembeze kwe kukwata ttiimu eno ogibudaabuda bw'ogendanga abantu nga bali mu bulumi nga bwe butyo ate gwe tuwewaana babudeebude bakubire ku simu mugendi munnange wadde lyageze biti naye tubadde tuvuganya lekawo n'ebizike basobole okubakola okusinga obukulu ffe mu kibiina kyaffe kwe kubudaabuda abataabo abakyali mu petition n'abala batafunye kaadi. Ekyokubiri newobanga ofunye endowooza yo yonna ky'oyagala bagamba toyogera mafuukuule gy'ovudde okitegeera kubanga kijja kulaga struggle teri ku bwa kansala nti ayawangu ofuna kaadi y'obwa kansala ogumiza struggle oba obwa MP obwa struggle eri kujjako Museveni kati kwe kuba obulamu kwennyinza okukola ku bantu obulumi bwe balimu buli omu ayogera kyayogera toyinza gamba nti gwe wawaayo eddwaliro ng'okolera bwa kansala kubanga kibanga ekigamba nti struggle yange ebadde ekoma ku ddwaliro bampa obwa kansala wabula wabwayo eno kansala nvandiirwa okitegeera toyinza gamba nti nze nina kino nze nakola kino nze nakola kino nze ekitegeeza wakubanga emigongo gikuba kubwa kansala oba kubwa MP nze ntambula ekiro n'emisana newankubadde njagala obwa MP ekikulu ennyo kujjako Museveni kigadde tuli mu transit kubanga tubifunye ne tubifuna naye tetuyambye bannayuganda ekyo kye basobola kuyamba ku byobulamu ku byobulwadde ku ebyenjigiriza ebyobulimi ebyenguudo okubajja mu nvubi y'obwavu kubanga bannayuganda si baavu bankuseere ebyobulamu nze nga MP okujjaku nga tufunye sipiika anaawuliriza bye twogera nga Kyagulanyi ali mu bukulembeze n'oba n'eddagala ne bagamba nti eddagala lino lya sukaali lino lya $200 lyo terireeta gundi yonna ate lino 7 lisobola okufunira ekizibu oba ekibumba nekirwala oba ebifaana bitya omwavu agula lya 7 naye ng'oligulire ddala nga bagambye eryo bw'olimira osobola n'okulwala ekibumba omuntu n'afumba eddagala ekigaji nakifumba nga kika n'akiwa omuntu n'akinywa naye ng'ekigaji ekituufu walibadde obugumya amazzi kubanga akasinga obukulu ke kakulorokwini kali aka green n'okisalaasala n'okinyikamu n'ofuna kakulorokwini oli akifumba ekidomola n'akikuwa n'onywa teri ayogerako kati ebintu ebyo byonna bwe tumala obbikuŋŋaanya nti obulumi bano abantu bange be balina bonna eggwanga lyonna ayinza n'okuba nange enkya naye nze neewala okufulumya ekigambo ekisembayo kubanga enkya tujja kwetaaga nze nkuwadde ekyokulabirako 2011 okimanyi nti nze nakola singa obuuza kansala Kiggwe ayinza okubuulira nze nakola abantu ne basiba ssente nti ng'ennyama yakeesimbayo emirundi enaalinganga mukwano gwange ali eruzira bonna nga baggwa naye nga mbadde nkolera bantu ku budaala nze nakuumako akalulu ka Honorable Muwanga Kivumbi Butambala nze nasooka eruweero nze nasooka ewa entebe wakawuma kakati webanga obonna buli luno nga abantu nkolerera bantu nijuzi nenesimbawo 2011 kakati ebyo nawe omala obbikola mwa abawangudde kaadi oba opinion leader mu bitundu bakyamaani bakkunga muddaabiriza abantu bano kubanga omuntu aba mu bulumi ng'alina ggoloyo gy'abadde nayo nga naye agamba nange ngenda kamenya kubanga alabye buli kansala yawangula yagula Nuuwa agamba kyenvudde nkugamba wawuliddewo tikiti eyombya abantu kyenvudde nkugamba tikiti ya Nuupu eyina obulumi nga togifunye ng'omukazi asindika ow'ebisa
kuba bano be basalamu babasanyalaza bajja mu bujja ne bateeka wali bamaama baffe be bamaama namwe muli bamaama abaleero be basala naye bamaama sindika nze nabeerangawo ku ttaawe waffe omukazi n'agwa ku kkubo abakazi ne baleeta leesu oli n'aleeta ejjirita n'asala ekirira n'azaala omwana ne babuddaabudda oba byendo oba biki kuba baatugaananga okubeerawo abalenzi abo bamaama baveeko balinga abasiraamu abaasooka basalanga na lumuli tayiri nga bagisu olusi tuvuma bajjajjaffe abo naye nze mbasaasira bajjajjaffe obukomanya kwabwe kwali kukomaawo kati ne bamaama baffe basindika obusindisi waliwo Tamalego yagamba nti maama oyo muwe ekitiibwa ogwo omutwe gwali tegusindikika owulidde omumanyi nja mukubuulira olala nzijukiza kakati n'olwekyo nti obulumi obuli mu bantu baffe mwabakulembeze ababalinaanyi mubaddaabirize ffe abamu twogerako okwogera ne petitioni zafunye wa mu kitundu noono ayagala omuyambe ku petitioni naye wa mu kitundu kati laba kuba tebaleese waaluwa bonna ba mu kitundu wabula onagamba mukama wange njiiraawo omubiri n'omugamba ye kati ngende mu kakiiko k'ebyokulonda mmanyi max ze baakuwa mmanyi ku gurawundi kuba ngenda genda na gurawundi ki nyinza okugendayo bagenda okundetera ebibuuzo nga wabigwa nfuluma kibba magaali amanyi gaali bagibba ku mbaga ogambe gaali yange badde wawe tevuuma bagenda okukuletera ebibuuzo byennyini nga wabigwa kakati petition eno ogigoledde ku gurawundi ki bangi bayogedde nti balinda abantu tebagenda ku gurawundi ebibuuzo babiddamu bulungi ate kakati mwabeerako mu kibiina ng'omwana omugezi bw'afuluma buli omu agamba kyentadde era kituufu buli omu kyentadde ng'oyinza okuddamu baakulagako ku marking paper kati ekyo naye nze mbasaasira era ngenda mu maaso si omu yekka ngenda mbagamba neonaaba oyina decision yo era nze abasinga nabagambye nti kandi zino zaafuluma ku Lwakutaano kiwe time olw'omukaaga ne Sande kumanda okole decision weebuuze ku bannaddiini abakwetoolodde weebuuze ku gundi weebuuze mukyala Mulamata yazze wange omumanyi abadde minisita wange tebaamuwa nemugamba najja nangamba era tebampadde kale namugamba genda weebuuze ku famire yo nga tonnayogera kigambo kyonna genda weebuuze ku famire yo weebuuze ku bataka weebuuze ku bannaddiini olyoka okole final decision naye gye naali kubadde sigala ng'omanyi tulina entuuka kyokujja mu ggwanga togivaako ebisigadde that is your decision nekimu ne honale baakiimu owulidde bajingajinga bividiyo ne babiteeka ku fayiro ya honale baakiimu twabuliddwa ennyonnyonnyola gye tubinnyonnyola gurawundi agirina ebibuuzo yabiyita naye namubuuza nangamba nze nkugambye sinnafuna kirowoozo kijja independent meya kantambule naawe nkole ebyobufuzi byange emyaka 5 so kati ngezaako bonna nabayise ate luba teyazzeeko wange owulidde teyazzeeko wange essaawa endala time check essaawa eziweze 2 ez'ekiro time check ekutuusibwako beera musiga nsimbiwo ne MTN Momo siba okutandikira ddala ku siringi 10 ofune amagoba aga buli lunaku ate ng'osobola okugyayo akasente ka kiseera kyonna w'oyagalidde awatali kuwandiika wano na wali nyiga sitemu 65*6 olondeko investor oba okozese MTN Momo app. Uli wakati mu program omulongooti kyenda munyakatanyeze nnyafama Radio Sapiensia enkuluze y'amagezi ensolo y'omuziki n'ebyemizannyo. Radio Sapiensia enkuluze y'amagezi ensolo y'omuziki n'ebyemizannyo program omulongooti Monday Alhaji Kasirenganda Mulyanyema tubeera naye ekifo kye kino wano Makinyi yagamba nti wano Radio Sapiensia yaffe wenja okubeera nga ate ye West era wano Sapiensia mweri obadde ogamba nti obakumye so n'olwekyo abantu baffe beetaaga kubudaabuda kubanga guno gwasuze ogw'omulamuzi bw'oyogera ku experience bakabuzi tebaafunye kati ababadde kaki ate president kye yakola yayimpawalinga akakiiko nga byawukana na biri ebyaliwo kubanga abantu bajjanga kivandulo ono kagabazze gundi azze era ebyavaamu bajjimerwanga bazze ebyavaamu wabiraba kakati olwaleero oluvannyuma lw'okuyimpawalinga Madamu Harriet Kyamutayi Yes. Yeah. Kati tasobola Kyamutayi tasobola kuyingirira
nagamba nti nze mumanyi kubanga Mulyannyama presence wange kampeereza abantu alina okukaleka nga kali under secretariat supervisor waako ye general secretary era kesi ezimu twabadde tugezaako okwogera naye nga bonna abaliyo bonna bannuupu so n'olwekyo omulimu omukulu ennyo nsaba bato bange kubanga abasinga bato bange n'abamu batabani bange owulidde mbawa amagezi toyogera bingi obulumi bungi nga nange nnyinza obuwulira ng'era twali tubuwuliddeko kubanga ebyobufuzi oba oyagala okuweereza ku bantu kubanga kyembadde manyi ku baana ba Nuupu abasinga babadde tebatunuulidde alawezi ze bafuna mu kanso wabula nga bagamba tukozese ekifo kino tukyuse obukulembeze buli omu kyasinga okwagala kati bano abamu aboogera obusungu biki abawulira nti kyabadde ayagala okutuuka ku muntu osanga kino kikyali mutuusizaayo alage nti nange naweerezaako ku bantu so omulimu ogwange omukulu nammwe mwenna abampuliriza nga tewafunye kaadi ng'oba wataddeyo petition obanga simanyi oba lisiti badde kufuluma kawungezi kubanga enkya batandika okukoonako olwa nomination webanga omukisa gugenze please kindly mpuliriza kyali kintuuseeko ate nze nno bantu be bannyima akaki Honorable Kyanjo okimanyi Honorable Kyanjo yajja mu kalulu mu 2 25 abantu ne bamugaana n'akwata kyakusatu naye agenze okutuweereza ebisanja bye 2 nga ye muntu kati Allah amusaasire gyali gwe twogerako buli omu gwe yeegomba so omukisa guno Katonda ye yayinza otugerera oyinza okukola decision yo siza kukaka tibuna tokwata kino tokwata kiri eyo wa decision with your family oba your body members naye nze kye naali badde ngamba naddala abavubuka saba bulamu kyovula ba musiraamu tugamba era n'eddiini zonna Allah we mubaamu ekirungi kimpe ekisigadde kyonna nja kigera bwe sibe tusaba ne mu kitaffe ali mu ggulu byonna mu ebiri so tuteekateeka Omukama kati osanga tagera kibi enteekateeka gy'akoledde ate yinza okuvuza ogambe kansa eyo gye saayingira okimanyi nti ye yalimu akavuyo k'okujjamu Lukwago Obwesige n'enjiwona buwonyi tomanya kyalivuddemu kubanga Lukwago bye yabakola yabaleeta obusungu bungi nga kwegamba n'omuntu yenna anyiiga Katonda n'akuyamba kati goyinza okulowooza nakubuulira omusajja yali atambula nnyo ne beene biseera bya Bassekabaka eyabedda bagwa mu batemu bagwa mu batemu naye ng'omusajja oyo bwe yakeera ewa Kabaka n'asanga nga Kabaka mugati bagenda kukulaba yeetemye engalo yalina byatema nga omuntu wabeeraawo nga Kabaka ono abambo ne bagenda bamugamba musajja we gwe weesiga Mulyannyama bwe twamugambye nti wentemye engalo yagambye ekyo kirungi Kabaka naye yeetemye Kabaka n'anyiiga n'agamba musajja wange Mulyannyama bagende bamusibe Kabaka aba atambula ekiro mu luyimba siroganga ng'asanga Kabaka aba atambula ekiro agwa mu basaddaaka abantu bamujola tebamanya nti bayoddaani Kabaka bamutwala ebyo okweraguza kwabwe bagenda omutuusa mu ssabo omukebera ng'aliko obulemu ne bamuta omusajja kye yamugamba ekyamusibisa kyekyamutaasa kati bwe yava n'agamba mugende mute musajja wange Mulyannyama olunaku lwe yagamba nti kirungi kyekyantaasizza n'agamba nange sijja kuvaayo amale kumbuulira lwaki anta kati osanga Katonda akutaasizza okitegeera so olusi enteekateeka eno gwe nno okimanyi kino kyengenda okwogera kibi nnyo gwe okimanyi nti oyinza okufiirwa abantu ne baleeta amabugo n'ovaawo n'ofuna entandikwa Katonda tagera kibi oyinza okufiirwa Katonda n'akulaga abantu noga nti bulijjo abantu banjagala bwe bati Katonda n'akulaga abantu n'akulaga bannaddiini n'abaana booli n'agamba nkututteko abaana 2 n'abadokitinga ne babatwala ne Amerika sigambye nti kyekirungi lwakufa Katonda n'aleeterawo omuswiba naye ng'omuswiba ogwo gulimu ebibala so n'olwekyo Katonda kye yageredde ngezaako konsolinga bannange nga si kuba kiina kubanga obulumi bwe balimu nali mbumategeddeko obwakalulu nze nawangulako ku kaadi ya DP mu bulumi nga bagitwala naye akalulu kayiika emirundi 3
Nemwe twali tulondera omanya akakolyo ke nakola. Naleeta abayaye ekizimbe ne bakikubako amayinja. Ne nannyini somerawe nakinyuguzi muzeeka kembo tazanga kulonderamu. Ayayaya baali babireeta omanyi kinakola saabakuba. Baakuba ku kizimbe amayinja ku ssomero nakiguzaawo primary. Abaali baliza okulondesa waliwo mukwano gwange. Saabadde deputy speaker w'Ekawempe Sserubiri yadduka paka wakuleekaano mubuuzanga. Ne Honorable Kataabo ono meeya wange wa Central. Nze kasirye. Ali kubuulira. Baali bazze kuyingiza badelegate mu babale lisiti ze nembaleka ne bayingira. Baba batandika. Ejjinja lyakuba ku mabati mwezi okulooza mayembe. Sserubiri omumanyi deputy speaker w'Ekawempe taddanga makire na guno gwaka. Ne omugamba mu Nupu tugende makire agayo makire kijjayo. Era ngera nenda abantu abamu ngambala babechange katwefe tuli bakibanda tunaba bakuba jimu ne magakaleba no wayokoze iki zindabira ke chakiro ne Will Smith yazanyirayo movie yabayaye natuka yoko nkutunulira butunulizi bweti nenga katyonoka mu facing nga meya so singo we katwe so no lwecho mikwano jange emboze eyo yendese kuzamu bantu baffe subi mbega yiridde ebintu bingi ebinzo okutuukako mu bulamu bwo ngana kiro mwekiri okusomozebwa kungi naddala mu bukulembeze buno bwe tugendamu. Mwami Museveni atukalakasa emyaka 4 bwe baleeta tape mu campaign ke ne Sam Kuteesa olifuna omusajja omukulu yali emawogola Sam Kuteesa taswa kufula wakati wane Museveni naye abaana bawe bafumbiriganiddwa. That is the politics bwe twayingira. So nabagamba wano politics w'omuyingira mulimu ebisiriko bingi. So mikwano gyange abatafunye kaadi n'abo abakyalowooza mu taking time okole right decision. Naye right decision ye gye nkusaba sigala ng'oyimba ekintu kimu Kyagulanyi ku ntiko. Ekyo nange bw'otaakikole kubanga gwe tusuubira okuleeta enkyukakyuka eya waggulu bino ebifo ebyaffe ebirala tujja kwogera ne bannaffe balekeremu ono afunye kaadi tulabe nga tugenda muki mu maaso. Nammwe abafunye kaadi ate muleme kuyimba bano bashamimu n'abalala kubanga abamu nawulidde edda bagenze edda awalala ndaba obusimusimu bamaze okusala balaba obusimu abamu bawulira babakubira owulidde era kyembadde ngenda okugamba naye ate essaawa zino bw'osala mu kibiina ekirala oba olagidde eddala ate omuntu agamba nti kankwate oluso lwange asigala eno wuwe kati ate bw'ogenda mu kibiina ekirala ate oba olagidde eddala kubanga mbadde ngenda kugamba nti mbadde nzije mu wano kuula oba be bayingirira abawakaliga bangi nnyo w'ogenda kati mu kibiina ekirala ate abalonzi batujja kulaba bubi nnyo nti gwe obadde wano mu bufumbo wanga omukazi agamba nti wano nafumbirwa wano n'aliddewo kati naye nga loleza amatooke ze waakali ozimanyi kati bw'ogenda mu kibiina ekirala oba olagidde ddala nti gwe is a come is a go namufuna ku speed era yagenda kuki walikwata oluso olwo oba ensuwa nyinza okusigalamu ak'obuntu n'osigala ng'okyali ku power naye ng'ekisinga obukulu mukkirize bano mubawe omukisa ate nze okimanyi natidde n'okutya nga baŋŋamba nti ngende nzijeyo nomination zitandika weekend nengamba twakava wano mu kulonda oba ffe abali mu bukulembeze ffe tutulaba okimanyi twakava mu kulonda okimanyi Museveni akyalina abantu baffe abasibe okimanyi nti abantu abamu tebannawona nkovu ne tuzzeeyo mu kulonda kati mugenda n'ekiwaggwa enkota yange ekibiina kyammwe kisigale naye totagala nawulidde buli omu aleese akabonereko ow'ekibiina kubanga ate we tunajja ate kijja kuba kirala nnyo kubanga tugenda kusala. So njagala okukubiriza abantu baffe mu bulumi bwe mulimu mu kiyongobero kye mulimu osobola okusigala n'endowoozayo naye olumaze ayogedde ku nsonga ze bannakibiina bano abamu ku abo abatasobodde kufuna kaadi za NUP era bw'obanga basoose kukuzanyirawo amalowoozi n'ogawulira nga boogera ebikankana ekyagambye nti weewaawo abafunye kaadi bali ku luyimba olwa Misa Kisebakula olwa kulika bebi kubanga kulinga kukulika mwana
nti ate abataafunye era mu butuufu kaadi eno yabalumidde ddala. Ekyagamba nti munnange si buli omu nti yabadde alina okufuna, naye nga mulimu okugumiikiriza era yeewaddeko ekizampo nti ye kyali kimubaddeko era nti alina experience nnyingi nnyo kubanga abaddewo mu bibiina eby'enjawulo nga agezaako kubanga oba oliyawo aweereza nti naye experience gy'alina bingi nnyo ebyoyitamu nti naye abataafunye si y'enkomerero.